Ku kyalo lw'emirondo mu tawuni kanso y'Ekazo mu disitulikiti y'Ekazo gye tusanze bakinvinvi ababiri Ernest Butimbire w'emyaka 13 ne Kabiite w'Ennora Butimbire w'emyaka 10. Mwaka wa 40 mukwezi kwa mukaaga ndi mu ssomero okutya n'ebisoga tinkakulekaga nakinzira ebyo tubikobakweza okahangakagenda tumulako muto munonga okiyo kawaina mu masamba nkitulutwa n'abalya munayanga tumuli ow'effeemu mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno muzeeyi Ernest Butimbire ne Kabiite w'Ennora Butimbire bajja kubanga bakoona emyaka 76 bweddu mu bufumbo obutukuvu ng'era kino kikkirizibwa okuba nti kivudde ku kuba nti bakkiriza Yesu ng'omulokozi waabwe ku myaka emito ne beenenya ebibi byabwe. Enjiri eno ey'okulokoka bannaddiini mu kitundu kino basuubira nti eyambye bangi abagitambulirako okuwangaala. The lived Christian life is a very key aspect, and I've challenged people always. Get me someone who has lived up to the age of 80 years old, 90, who is a witch doctor. Mu katawuni Gahini mu mambuka g'e Rwanda ye wali amakanda g'abaminsani abasooka okuleeta kuno enjiri y'okulokoka. Ebyafaayo biraga ng'ebitundu by'ebugwanjuba omuli Mbalala ne Kabale bwe biri ebimu ku ebyenjiri eno gye yasimba amakanda. Ng'e Kabale waliyo omulabirizi Festo Kivengere ne banne, so ng'Embalala waliyo Ssaabalabirizi Erika Sabbiiti. Kigambibwa nti mu kutuuka e Kampala omu ku bakagitandika omuminsani Dr. Joe Church yakwatagana ne Simeon Nsibambi ku kasozi Namirembe. Empagi omwenda enjiri eno ey'okulokoka kwe yatandikibwa kwe kuli okwenenya n'okwatula, okunoonya oba okuzza abaabula, kutambulira mu kitangaala, okumenyeka, okusaba, okutabagana, okusoma Bayibuli, okuwa obujulizi n'okukola enkuŋŋaana n'okubuulira enjiri. Ernest Butimbire ne mukyala we be bamu ku baaliwo ng'enjiri eno etandika, kyokka nga baasanga akaseera akazibu nga baakalokoka, nga buli omu yasooka na kugobebwa mu maka mwe yali azaalwa olw'okuba bazadde baabwe baali tebakkiririza mu bulokozi. Kakati ne bagamba mugenda kuba abaana babi, mugende ne bagoba omukadde n'ava mu maka gaabwe ne bakuba muzeeyi Mukube Mugon ng'omubbi. But they insisted, they said, even if no mutugoba tetujja kuva ku mulamwa. Bano bazaala abaana 7 ng'era abaana baabwe bakkiririza ddala nti okulokoka okuva mu bulamu obw'ekirala okutandika okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi omwava n'okubaweerera. Omu ku baana baabwe yali omulamuzi wa kkooti ensukkulumu eyawummula Jotham Tumwesijje. Nibagenda nibabuulira n'emikwano gyabwe abalokole abalala mutwale abaana mu masomero, tumuleka abaana emabega nga barunda oba barima. Obwo bukafiiri, abaana batalina education kibi, si bulokole. Butimbire si ye yekka nga waliwo ne musajja mukulu Canon Samuel Bishaka w'emyaka 17 ng'ono naye yaliwo ng'atemya bukufeera naye n'alokoka kati okumala emyaka egisoba mu 8. Mu myaka egi yoona eyindabiremu njirabiremu habw'amaani ga Yesu taabwanje bwena okuleebeka kwange nti tiinye kuleka Mukama waitu oli mu magara gange. Ono yali awangadde ne mukyala we Naomi Bishaka okutuusa January w'omwaka guno COVID-19 lwe yamunnyula oluvannyuma lw'emyaka 69 mu bufumbo obutukuvu. Baliko n'ebintu bye banokoddeyo gamba ng'obutanywa mwenge, obulokozi bwe bibayambye okwewala ng'ate obwolyawo byandikendezeza ku bbanga lyabwe ku nsi. Mbwenu nkaba naatandika emitwe emibiri y'okuza omu bakazi Ruhanga yantambira embabazi za Mukama waitu zankwata habw'okuba nka ndi mu mwirima ntari kumanya
Ruhanga yanjuna. Patrick Bamulindo w'emyaka 53 gwe tusanze ku busaabadiikoni bw'ennombe mu Rutooma atubulidde nti yayingizibwa obusamize ku myaka 18 n'abukulumulamu emyaka 34 nga kyokka kati naye yalokoka. Kuruga n'alokoka ninde ebintu nibitambura gye ahabwokuba abaana banje babe barwari barasha bakarwara omulingo gwa sitaani tabakirwara bakakira. Kyokka waliwo obwennyamivu n'okutya nti ekanisa ya Uganda egenze esebengerera mpola okuva ku njiri kweyatandikibwa ey'okwenenya n'okulokoka nga kati gye babulira yakugaba bugagga na kugoba mizimu. Ekanisa yaitu ya Uganda eri mu bintu bingi byentunguuka kandi n'ebirungi ntubyetenga. Konka hariho ekintu ekibuzire omu kanisa okweteisa. Omuntu kasitafa wali bagamba amazzi yaganywedde wani yajeeyo obutwa kati abantu balowoleza mu ebyo byokka kuba twava ku mulamwa gw'okulokoka ne tugenda mu ebyo. Tulina abantu balokole ate ebikolwa si birungi ekyo Katonda gwakiraba akaaba. Like some of the revivalists are now openly drinking alcohol and smoking cigarettes, some of them. Ng'eggwanga bwe likuza n'okujjukira abajulizi ba Uganda abaafiiririra eddiini baagala n'okulokoka kubeere ku mwanjo. So nsaba abantu abampuliriza mwenna obulamu bwaffe tuwe Katonda mu nnaku zino ez'okujjukira abajulizi b'e Namugongo. It is my prayer that at this organization at Namugongo, this time let's go beyond just gathering around. Nga bakulembera okusaba kw'omwaka guno ku lunaku lw'okujjukira abajulizi ba Uganda, essira lya kusibwa nnyo ku njiri y'okulokoka n'okukyusa emitima gy'abantu. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.